ebigambo nga bitono. Eriyo abamu gwe weeretedde n'omugugu okufuukira omunene, so make your burden lighter. Abamu ne bajja ne batuwayiza ati tetulina na mafuta gabasabira ng'ekikuliko tekinnaba kuvaako. Oyogera nnyo Katonda aba yakabiku. Olaba bwe yajja ne bagamba Mariya nnyina Yesu nga bamugeyo olibeera olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, Bayibuli egamba ebigambo ebyo n'abyekuumira ku mutima gwe nga byakyama. Gwe buli kimu okyogera, ekirungi n'ekibi, buli ekikugwako. Omusajja aba yakapropoozinga agenda okkeera ku makya nga yeeraba ku Facebook. Temunaba nagenda wala, yagambyeko katono jjo ng'otandika kwewaana. My hubby, just wait, a story yet to unfold. Tujja bannange. N'olyoka weeteesateesa okunvuddeko ku mudaala. Abannoonya munneesonyiwe. Kakati ate tebirwawo olugira n'akuyiwa, naye nga waliwo eyasoma kapositi yabadde ayagala okujja omulala. Naye ono yagamba tumwesonyiwe katunoonyeze awalala. Kati in moments of good things and moments of tough things oyogera nnyo. Ekintu Katonda aba yakakireeta, ensi yonna ng'ekimanyi. N'abalogo n'abasezi n'abakukyawa n'abatayagala n'abeesonyiwa akugambyeko lwe bagolokoka ne bagamba mugondi katumuddire feezi esembayo wuuyo bamutwala. Ngambira kuliranye ekikunjagaza oyogera mangu, ebibyo mugambe ekyo kyo nkikwagalako nnyo, oyogera mangu. Kakati basaba ne bannyabo nga tuli eno tusiiba tusaba tubasiiga amafuta. Make your burden lighter. Omugugu gwo gufuule mwangu, naffe abakwetikkirako twanguyizibweko. Ngambira kuliranye naye otumenya, bannange otumenya.